Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Twebaza Katonda atuwadde akaseera kano akalungi era Mukama tumugulumiza kubanga atuteereddewo obudde, atuwadde obudde bulungi nnyo okubeera nga tujja wano, okubeera nga tuyiga ku bigambo ebirungi. Luli twayiga ku bufumbo bannange ne tulaba Katonda engeri gye yatukoleramu nga twagala okulaba bannaye tweyambye tutya. Ab'ennaku zino balina engombe egamba nti twebeereremu, tweyambye tutya abooluganda mu bufumbo bwaffe mu maka gaffe. Mwebale okubeera nga mubadde ne Mukama bulungi, mwebale okubeera nga mukuumya amaka bulungi, families zaffe, abaana baffe bannange. Mukama tumwebaza. Kale kyova olaba nti no bwe tujja wano twagala tulabe nga twegaayagaayamu, nga twetunulatunulamu, tulaba ate era bwe tutambula okubeera nga tuyongera okutambula mu bulamu nga tweyagala mu maka gaffe, taata ne maama, omukyala n'omwami. Bannaye oluyimba tuluwulidde, olw'oluyimba lwadda naye lukyaliko amafuta. Omusajja oba omukyala yayiyo oluyimba olwo, Mukama akuwa omukisa. Ate era twagala okwebaza bannaye abavubuka abato bw'obalaba embula kalevu nga beewaddeyo okuyimba oluyimba ng'olwo, bannaye tubeebaza. Mwebale okukwatagana awamu. Ekyo kye kifaananyi ekiraga nti muyina kye mulaba mu ekyo, muyina kye mwazuula mu kyama ekyo, era ne mwekuŋŋaanya ne mugamba bannaye tuyimbe ebigambo bino bifulume ate abantu babitegeere. Biyamba nti amaka ga kitiibwa mu kkanisa yaffe okusinga eri omwami n'omukyala, era nga bwe babeera nga baagalana nti nga n'abaana bakola ki? Balaba. Bulijjo tuyiga ebigambo ne tugamba nti nno ffe nga bataata abazadde, taata ne maama abazadde, bye tukola mu maka abaana baffe bayiga, abaana baffe balaba. Naye nga tetunnagenda mu kweyongera okulaba bye twayigako luli. Amaka mu community yaffe bwe gabeera nga gateredde entende nga gali ku musingi gw'obwa Katonda, community etereera. Abaana baffe abavubuka balaba ne batereera. Naye kati olaba ogenda n'olaba nga wabeerawo okwekooloobya. Kwekooloobya ki kwe ŋŋamba? Abaana abavubuka bagenda ne babeera mu maka bye balaba, ne balaba taata, ne balaba maama, bye balaba birala. Kakati omuvubuka bw'afuluma oluusi tomusuubira kukola kyanjawulo ku ekyo kyalabye waka. Kakati twogera ku maka nga galimu okuyamba abaana baffe nga bakula. Abaana balaba. Omwana kyalabye kimuyigiriza nnyo okusinga omuzadde kyoyogera. Kankiddemu kino. Ekikolwa omwana kyalaba mu makaago, taata ne maama, kimuyamba nnyo oba kimubuza nnyo okutambuza obulamu. Kakati olwaleero tweyongera okulaba amaka gaffe banna community. Mwebale okubeerawo abayigiriza, mwebale abasumba, mwebale okununula emyoyo, okulyowa emyoyo nga twogera ku bufumbo. Obufumbo kigambo kya kitiibwa nnyo, era obufumbo buno bukola nnyo ekkanisa. Era bwe wabeerawo ekkanisa ng'eri mu community n'esimba omusingi okuyigiriza abaana abavubuka, n'esimba omusingi ogw'abafumbo okuyigiriza abaami. Edda nze ebiseera bye nafumbirirwamu nga munnaye bayigiriza nnyo bakyala, naye ate ogenda okutuuka mu maka ng'omwami tayigirizibwanga nako. Era abakyala abasinga betwogera nabo mu butuufu bagamba bannaye naye kijja kitya nga batuuza ffe abakyala mubeere n'empisa, abakyala mubeere bawulize, abakyala. Kakati omukyala najja nga ye ateekeddwa ayigiriziddwa, naye ate omwami najja nga ye naye empisa z'endala. Wano kyendaba nti baganda baffe banna community abasumba eyo yonna gye tuli gye tukolera emirimu, ndowooza waliwo omulanga okubeera nti naffe n'abaami abalenzi bataata nabo beetaagamu omulimu
nkiraba nti nno kikolebwa ne mu community zaffe naye era omulango atugongera kwegamba abakyala bwe batuula ne bayigirizibwa oba mu kanisa oba mu community oba eyo mu bibiina n'abaami nabo beetaaga eno ebibiina. Omwana omulenzi yeetaaga okutendeka okuva mu buto bwe n'amanya obulamu bwe butambula, naye ebiseera ebisinga nze we nakulira ng'essira baliteeka nnyo ku bawala. Omuwala akola bw'ati, omuwala atuula bulungi, omuwala bw'oba owaata ofukamira, bw'oba obuuza abagenyi weewombeeka, omuwala okola bw'oti. Naye ng'abawala beebuuza nti ye bannaye bba abalenzi babayigirizaako ddi? Era mutawaana okusinga we guva mu bufumbo ogenda okulaba nti yadde twalaba nti Katonda yeebase omusajja n'amuggyamu olubiriizi n'aluleeta n'aluwaki n'amuggyamu olubiriizi. Katonda n'amuggyamu olubiriizi, Katonda yennyini n'addira olubiriizi n'aluwa omwami. Kyetwalaba nti kyali ekikolwa ekimulaga nti gwe mutwe gwaki gw'ennyumba. Naye bwe tweyongerayo Bayibuli etulaga nti olubiriizi olwo lwe yamuggyamu ng'amulaga nti ne bw'oba ofunye omuntu wa mubiri gwo awo we najja olubiriizi oyo omuntu gw'oba ofunye era weesanga ng'omuntu bw'aba omwami bw'aba afunye omukyalo ow'okuwasa ne bakuuma bulungi amaka gaabwe ne bakuuma bulungi obufumbo bwabwe, mwana twogenda okulaba nga batandika n'okufaanagana kubanga oli yafunira ddala olubiriizi mubiri gumu luli olubiriizi Katonda lwe yakuggyamu ye mukyalawo. Era bw'oba ng'olindiridde Katonda n'omusaba ng'ofokasinze bulungi, Katonda akuwa omuntu omutuufu. Era kyenjagala okuzzaamu amaanyi olunaku olwaleero nti gwe okufuna amaka agali ku musingi ebweru eyo waliyo omuntu omutuufu. Era bw'oba wasaba Katonda ng'oyagala okuwasa, lindirira Katonda agenda kukuleetera omukyala omutuufu. Omukyala lindirira Katonda agenda kukuleetera omwami omutuufu. Ate Katonda kyakola aleeta omuntu ku kiseera ekituufu mwana wattu. Kakati kitegeeza tuyina okubeera omugumiikiriza mu Katonda. Ebigambo ebyo byonna tubisanga mu Bayibuli era y'ensonga lwaki tuleeta ebyawandiikibwa bituyamba nnyo okutambulira ku musingi. Naye luliba naye twayiga nendaba nga bwe naddayo neeka nentandika okulowooza ne ngamba Mukama yakola kikolwa ki kino okugamba nti kanneebasa omwami muggyemu olubiriizi nga Mukama kyalaga nti omwami gwe mutwe gw'ennyumba. Omwami ate bwe tunasoma wano mu Efeso agamba nti ate Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa, ekitegeeza n'omwami alinako amukulira Katonda Yesu. Kakati n'omwami nga naye alina okubeera ng'agondera Yesu. Kakati wano nendaba nti obufumbo bwaffe bwetaaga omusingi gw'obwa Katonda okunywera era luli twakiyigako bulungi nnyo. Kakati nga tulaba nti nno bwe tugenda mu Efeso 5 era ndeese olunyiriri olwo olusooka lugamba bwe luti nga muwuliragananga mu kutya Katonda. Nga mu luzungu ayinza nga murespectingagana, nga muwuliragananga, nga mubeeragananga, nga mwagalananga. Naye okimanyi kakati eno Befeso 5:21 naye abantu nga baagala okwogera ku kyobufumbo eno layini abasinga basooka kugibuuka ne badduka mangu ne bagenda ku 22 egamba nti abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe. Naye wano waliwo 21 jinjagala okusooka okwatako egambye nti nga muwuliragananga mu kutya Mukama, mu kutya Kristo. Kati wano ndaba nti olw'okubanga okuva ku lubereberye Mukama ayagala okutulaga nti munaaye muli mubiri gumu era mu kufumbiriganwa. Bagamba nti emu gattako emu okwokubala kugamba nti emu kubanga omukyala oli lubiriizi lw'omwami. Katonda yakujja mu mwami n'alyoka akutonda n'akukola nga agamba nti gogenda okubeera omukyala w'omwami oyo. Kati oyinza okubeera nga mukyala oli mu maka ng'oli lubiriizi lw'omwami oyo Katonda gwe yakutondera. Naye kakati wano kyetujjayo era kyetulabye agambye nti nga mubeeragananga. Mukama ayagala omwami obeere ng'obeeragana ne mukyala wo
omwami obeere ng'obeeragana ne mukyalawo ne mukyalawo abeere ng'abeeragana naawe. Ekyo kitegeeza obumu mu maka, obumu mu bufumbo, okukkiriziganya mu maka, okuteesa mu maka, okwagalana mu maka. Oba waliwo embeera ng'omwami osobola okutegeera mangu embeera nga n'omukyala tannakkaabira. Bannaaye twayiga ne tulaba nti tulina okuddayo ku kwagala okwasooka. Okwagala okwasooka twakulaba nga munnaaye omwami oli eyo n'ozuula olubiriizi lwo, n'oluzuula n'olaba omuwala nga munyirivu, okuva ku ntandikwa w'omulabidde nga munyirivu n'omwagala. Ne tuyiga nti no okwagala okwo kuyina connection gye kuleeta nebeera nga buno bumagneti, obuuma bwa magneti bw'okateeka wali ne kasika ekyuma. Kati nga omwami n'omukyala ali eyo ng'okakasa okugamba nti ono ye muntu wange yennyini, wabeerawo omukwano ogw'ekika ekyawaggulu. Omukwano ogw'ekika ekyawaggulu ogukuyiikira ebeera nga mpewo, ebeera nga masannyalaze. Bw'otunuulira omuntu ate naye n'akutunuulira, okiraba bw'oyagala omuntu ate naye n'akwagala, nga tonnaba na kufuna gundi kugamba nti banaye tunaafunayo ka kofi, tufuneyo ka kofi. Mbadde njagala okusisinkana, mbadde njagala okwogerako naawe. Munayo ekyo Katonda yakitonda omuntu omutuufu, era bw'omulaba omulabirawo, kubanga omukwano gukwatagana naye naawulira ng'akoze ekyakwagadde. Gwe totera kiraba ngamba gwali mu maka kati walaba omukyala oyo, naye munnaaye we mwagenda okuteesereza bwoti ogenda okutuuka n'omugamba timunaye njagala tufunemu obudde, ogenda okulaba nga naye akkiriza. Olwakkiriza atya ate akitegeddeko, olwakkiriza atya atali mu mutima gwo. Lwaki nkireeta bwe nti njagala okulaga nti olubiriizi lwo gye luli ebweru eyo. Bw'oba ng'okyalindirira okwagala okuwasa, omukyala Katonda gwe yakutondera gyali ssebo, kubanga yava mu lubiriizi lwo, topapa. Era Katonda yatondayo olubiriizi lumu, era nze lwe ndabye sirabyemu mbiriizi bbiri, sirabyemu ssatu, naye omuntu omutuufu gyali eyo. Era Bayibuli egamba nti oyo alaba omulungi aganja mu maaso ga Katonda. Olaba bw'oganya mu maaso ga Katonda, ekitegeeza gwe musingi. Tuddirayo ddala okuva ku lubereberye nti Katonda n'atonda omuntu, n'amwebasa, n'amuggyamu olubiriizi, n'aluleeta n'alumuwa. Omwami n'agamba bw'ati nti ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange, era y'ennyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Era Bayibuli neeyongera n'egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba awamu ne mukazi we, era banaabeeranga omubiri gumu. Ebyo nno bintu bye mbadde ngamba. Kakati luli twagenda nga tulaba ne tugamba nti teriiyo muntu anoonya muntu wa kuwasa bafumbiriganwe, anoonya mulabe. Kyenalabanga Katonda agamba nti bannaye omukwano guno gw'olabiddemu omuntu wona omukonektingako bw'oti gwe mukwano gwennyini, era ogwasooka, era ogutambuza obufumbo ne kaakano. Oyinza okubeera eyo omukyala oba omwami ng'ebigambo bikusobedde n'ogamba ye bannaye lwaki bwe sikyateesa na mukyala wange, ne bwe njogerako bwe nti omukyala abeera takkiriza okwagala okwasooka. Omusingi gulina okuddayo ku bwa Katonda. Yagambye olunyiriri olw'abirimu njagala oddeyo munnange olusome bulungi mu Befeso 5:21 okubeeragananga, nga tetunnakkirira wansi wano tuyige ku kubeeragana. Mukama ayagala tubeeragane, kugamba ng'omwami naawe osobola okukka n'oteekamu ekitiibwa mukyalawo, omukyala n'obeera ng'okka n'oteekamu ekitiibwa mwami wo, ye respect. Bwe tubyogera mu Luzungu, leero twogera Luganda lwennyini lw'owulira, kubanga Mukama ayagala amaka gaffe gabeere wamu, ayagala tubeeragane. Naye bwe twali tulaba ne tugamba ki ekireese embiranye mu maka. Omwami wawasa omukyala wo ng'omwagala, era n'olayira n'ogamba mu bulungi ne mu bubi, mu bulwadde nja kubeerangawo. Naye kibeera kitya nga kituuka ku kaseera nga kano ng'otomanyi na mukyala wo oluusi kimufaako mu maka. Okwata ensawo yo n'oyingira n'omala n'ofuluma, oli bagamba maama gundi ali atya, n'otakula omutwe n'ogamba namuleseeyo nno
namulese alabika yeebase okiraba tewamukyekinzeeko naawo naye agambye nga tubeeragana. Omanyi otya oba yabadde mu buliri nga mulwadde? Mukyala wo omanyi otya oba yabadde mu buliri nga mulwadde? Omwami wo wamukyekinzeeko ku nkya ffe baatukuza ne batugamba olukeera ng'ofukamira ng'obuuza omwami. Eyo abuse, ezo mpisa ze twakulizibwamu amawanga tubeera naganjawulo, naye ng'okuwa mwami wange ekitiibwa, okuwa mwami we ekitiibwa, ofukamira n'ogamba wasuze otya ssebo. Oyinza omuyita erinnya lyonna okusinziira gwe ekikunyumira ng'era bwe mweyisaamu mu mpisa yammwe eyawaka. Wasuze otya taata John, taata Baby, buli omu alina erinnya. Oba wasuze otya mwami? Feeka mu maka agamuzeeye waffe ng'omwami mwami era yayitibwanga mwami. Munaye no tokoze kino, omwami naakomawo mwami era nga kitunyumira nnyo, naye bannaaye okwagala okwasooka mwami wo oyinza omuyita mwami, mukyala wo oyinza omuyita mukyala wange, naye weesanga ng'oluusi omu yakyerabira dda ng'oluusi kikutiisa n'okukyogerako okugiraba oti oyagala muyita linnya, which is not bad, si kibi, naye mukyala wange. Otuuse ku mikolo bannaaye ntambudde ne mukyala wange uno ababuuzeeko, naye emirundi emeka oluusi otuuse mu mikolo oluusi nga tojjukira na kujjukira oba watambudde ne mukyalawo olukuyita bagamba ye mwami gundi bannaaye atubuuzeeko gwe oliwo bw'omu. Naye wano ebbayibuli entegeeza nti banaabeera ng'omubiri gumu. Abooluganda twagala okubeera nga twebeereramu, nga tweddamu, nga tuddayo ku mukwano ogwasooka. Mukyala wo we wamulabira ng'anyirira, ng'atemagana, n'omwagala, n'ogenda mu bakadde, n'ogamba bannaye ndabye omukyala, ndabye omuwala, njagala kumuleeta mubanjulire. Abakadde bwe baalaba ku muwala oyo ne basanyuka. N'omuwala bwe walaba omwami oyo n'omwagala ne muconnectinga. N'ogenda eka n'ogamba bannaye ndabye omulenzi. Abazadde ne basanyuka ne bagamba muleete, n'omwanjula ng'alabika bulungi. Naye wenjogerera wano oyinza okubeera ng'omukyala oli mu maka nga wenna tokyafaananika, nga n'enviiri tokyayagala zisanirira, n'akazigo wakeerabira dda, oli mu kweraliikirira. Mbeera yeevuddewa oluusi ne taata ali awo, naye abantu bonna nga buli omu atambula nga yeekoowa dda. Abooluganda Bayibuli etugambye nti alaba omulungi aganja eri Katonda, era bw'oba omulabye muli mubiri gumu. Lwaki twerabira okwagala okwo ne kuvaawo? Kubanga oluusi tulowooza ffe tubikoze. Naye Mukama agamba nti bw'oba ng'okooye kati nga bw'olabika ng'okooye, bw'ogenda mu Matayo 11:28 n'osoma 29 3:31 agambye mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange naakola ki? N'abawummuza. Bw'oba ng'olaba obufumbo buyinga obuyiika, komawo ku kwagala okwasooka. Okwagala okwasooka ye Mukama. Tusoma bulijjo ne tugenda mu Ngero 3 olunyiriri olw'okutaano agamba nti weesigenga Mukama naye anaakituukiriza. Kaakati gwe bwe weesiga ggwe nti gwokoze amaka oluusi galema, ogenda okulaba nga gali kaserengeto, naye Mukama agamba singa onneesize, singa amaka ago gatadde ku musingi gwange, nange naakuyigirizanga amakubo amatuufu olw'omukaaga bw'ayogera nti olugendo lwo luyiringisirizenga ku Mukama naye anaakituukiriza. Omwami n'omukyala mwetaaga obumu, mwetaaga okubeeraŋŋana, mwetaaga okwessaŋŋanamu ekitiibwa, mwetaaga okuddamu nate okuteesaganya. Kubanga bw'oba wawassa omukyala wo oba omukyala wafumbirwa omwami oyo, tewagenda kunoonya mulabe kumuleeta waka. Obulamu obwo nga buba buzibu. Oluusi muli mu maka, mubadde muli mu kuyomba, temukyategeeragana, ebintu bigenda buzibu. Omanyi nti amaka bwe gatabuka ne pulaani ziggwawo, tewaba kukulaakulana, kubanga buli omu aba ayiiya kikye. Omuntu agamba, mukyala agamba munnaye omwami takyanfaako, kaneeyiyize negulireyo ka puloti nzimba akayumba, abaana bange nsobola obbalabirira. Olaba ekintu ekyo kireeta obulumi bungi nnyo mu maka. Naye olunaku olwaleero omwami n'omukyala mukyasobola okuteesa nakati, akaseera kakyaliwo nga n'omwaka tegunnaggwako. Era ebimu ku bireeta ebyo singa amaka gaba gatabuse,
okutuula n'okwogera n'oyogera kiki ekikuluma ku mutima. Omukyala yakukosaawa? Mukyala, omwami akukosezaawa mu mwaka guno? Kiki kyatakola? Ayinza okuba takulabiridde, ayinza okubeera ng'ayogera si bulungi, ng'ebigambo by'ayogera oluusi bikumenya omutima. Omwami, omukyala ayinza okubeera nga takuddamu bulungi. Naye kaakati ensonga ezo bwe ziba zizuuliddwa ezibadde ziremesa amaka, ekigenda okuzzaawo amaka, ekizimba amaka kwe kutuula. Omwami agambye nti nga muwulirangananga mu kutya Kristo, oluganda muwulirangananga, mubeeragananga, kubanga Abaganda bagamba batya nti ezenkanankana tezikola ki? Olugero lumaleeyo munaaye gwawuliriza. Naye kati tuli ku Katonda agamba nti nga mubeeraŋŋananga. Mwami, omukyala waakwagala. Nze kintu kyemanyi kubanga ndi mukyala, mmanyi nti omukyala bw'ajja okufumba ku 10 kuliko omu oba 2 ababazze okunoonya ebyabwe, ababazze n'agamba nti omusajja ono kamufumbirwe nve ku lujja. Omulala agamba nti omusajja oyo nga bw'alina ensimbi, nze njagala nsimbi. Ku lwange kyemmanyi era kyendabye ebweru kyendowooza nti abakyala abasinga anoonya omwami anaamwagala, anaamufaako, gwanaalaba nga mwami we n'amwagala. Era Bayibuli etugambye, sigenda kwogera bigambo byange wabula kansome olunyiriri olwa 22 agambye ati, agambye abakazi muwulire nga babbammwe nga mmwe bwe muwulira Mukama waffe. 23 agambye kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga bwe walaba olubiriizi luli Mukama lwe yajjamu, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa bw'ali omulokozi ow'omubiri yennyini. 24 agambye naye nga ekkanisa bwewulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bawulire nga babba baabwe mu buli kigambo. Naye mwami, ssebo, katwogeremu ng'otudde awo, omukyala ddala asobola okuwulira, kubanga bwe tuba ate tuddayo kandabe, Mukama bw'agamba nti omwami gubeere omutwe gw'ennyumba, Mukama yakuwa ekirabo, yakuwa, naye gwe engeri gy'okikozesaamu yegenda okumalirira amaka go okuba obulungi. Bw'obeera omwami gwe muli oyinza okulowooza nti Mukama yakuwa ekyo ekyokuba omutwe kubeera mufuzi, kubanga waliwo enjawulo okubeera omufuzi n'okubeera omutwe gw'ennyumba. Omwami ng'ogenda kulabirira amaka go, agambye nti mwe abasajja mwagalenga bakazi bammwe ku lunyiriri olwa 25, era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo. Kugamba Kristo kyageza nti Kristo yeewaayo ye n'atufiirira ffe tusobole okubeera n'obulokozi. Kakati omwami, Mukama akusuubira okubeera omwami eyeewaayo olw'amaka ge, n'olabirira mukyala wo, n'omukuuma okuva nga we wamulaba, kubanga wamusanga anyirira, ate n'omusukkulumyawo. Era ne bwe mugenda okukyala eka, bazadde basanyuka ne bagamba naye olabiridde mwana munno. Ate n'omukyala nga musanyufu n'agamba n'omwami nga musanyufu n'agamba naye nange yandabiridde. Olaba amakaago, buli omu nga yeenyumiriza mu munne, ago nno ge maka gabeeragana. Kakati wano Katonda atugambye bw'ati, mwami yagala mukyala wo. Abakyala baagala nnyo okwagalibwa. Omukyala kyakunoonyamu mwagala. Okwagala kulina ebikolo, kulina patisi. Abooluganda mumanyi okwagala nga bwe wayagala omukyala oyo ku ntandikwa. Nakaakati omukyala beera ng'oli muwulize, ng'oli mugonvu eri mwami wo. Kaakati ekigenda okuwanguza kiriwo ekiti, buli omu ayinza okugamba nti ani asooka, nze omwami wange alabika tanjagala, n'amuwulira ntya nga ky'olina ky'ogamba. Mukyala munnange, tujja kumaliriza bwe tuti. Nina ebigambo ebisinga byenjogera mbyogera okuva mu experience. Ekigambo ky'oluzungu kivaayo bulungi. Gye nayitamu mu maka gange nendaba obufumbo nga butandika okunnyumira. Omukyala oli mu maka, ofumbiddwa omwami oyo, omulaba ng'alinga akuzibuwalidde, takulabirira.
bw'obeera ng'ayogerako tayagala kuwulira oba takuwadde budde. Naye omukyala okubeera ku musingi ne weekolera amaka, genda otandike okwesiga Katonda. Embeera gy'olaba mu mwami wo otandike okumusabira, kubanga eyo embeera si gye wasanga. Jjukira akaseera akasooka okubeera submissive. Nnyabo gwe njogera naawe, nange neeyogera nange. Okubeera submissive, ebintu ne bikutambulira, oddayo n'oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna, kubanga bw'oyagala Mukama akuwonya okweraliikirira.